po jako akawuwo. Empaka zino zikomekerezeddwa nga ziwanguddwa Uganda Christian University nga yakuba St. Lawrence University ku luzanyo lw'akamalirizo ku Star Times Stadium Erugogo oluvannyuma lw'okulemagana ne bagenda mu kusimulagana obunnya. MVP Uganda Christian University. Olukiiko olutegesa olw'empaka zino eza University Football League lutegesa akabaga ak'okugabirako ebirabo eri ababazannyi abatendesi saako ne ttiimu ezasukkuluma ku balala. Finally, the MVP Kumi University, Mr. Edwell Peace. Ebirabo ebigabiddwa kwe kuli omukwasi wa goole yasinga ng'ono yali wa UCU Were Emmanuel Deriki ng'ono nno yawangudde n'ekyobuzannyi asinze bonna ku luzannya mu mpaka zino. The entire official now, yes, he receives a trophy and 500,000. Ono era aweereddwako n'akakadde k'ensimbi kalamba ku birabo byombiriri okumusiima mu ngeri ez'enjawulo. Gift Fred ngono yasinga abazibizi bonna ngono nno wa Bugema University ate Owen Kasule Ibrahimu n'asinga mu bawuutanyi bonna ngono nno wa St. Lawrence University songe yasinga okuteeba goole nnyingi zaali 15 ngono ye Kaye Kizito ate omutendesi yanywedde mu bannakendo ye Nyanzi Medi owa Bugema University era nga bano buli omu yaweereddwa ekirabo n'emitwalo 5 okubasiima. So I want to give this testimony in appreciation of the hard work of the executive committee led by our able president. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Bernard Patrick Ogwell ng'ono agambye nti bagenda era bajja kukolera wamu okukulaakulanya omuzannyo guno ogw'omupiira saako n'okusalira wamu amagezi ku bisoomooza. This development in the university sports movement will not go unnoticed. I've already been briefed by the president of other challenges that did not allow us to present a team. Sali Nasifu yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. In the last edition at first level and the World Championship, I pledge that we shall work together with our hosts to ensure that football, which is #1 sport in this country,